owuliriza pulogulaamu nayo wano ku radio Buddu. Kale abali e Kampala olunaku olwalero mujja kunyumiza nti nno ebyaddala kifumba mutuku. Olwalero e Kampala wajjuddewoko ebivvulu bina birambirira awo nno nga byonna biri mu kibuga Kampala omwo ate nga kumpi byonna ojja kugamba nti byamaanyi. Bangi ku bantu bakyagenda maaso okubanga bavumirira ekikolwa kino olw'ensonga tikifiriza abamu ku bategesi, kifiriza ku bayimbi ate kugatta n'abamu ku bawagizi abavaayo ne beetematemamuko oba oliawo ne bitawooma yadde n'akamu n'akeddagala mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwalero Gravity Mutujju alisaidiza wali ku cricket oval awalanga okuyingira emitwalo giri ebiri gyokka n'emitwalo 5 ku cricket oval. Ate era mu ngeri yemu Mickey Wine alisaidiza wali bagiyita Jazz Peers asaidiza wali emunyonyo. Mu ngeri yemu olunaku olwalero omuyimbi ow'erinnya okuva e Congo kuganda omuyimbi era ow'erinnya okuva e Nigeria bali mu kifo kyekimu wali ku Sheraton Hotel. Omukulu Awilo Longomba kuganda omuyimbi mulaba Mita Chike nabo nga bali ku Sheraton Hotel olunaku olwalero awo mu ngeri emu oba endala. Ate era mu ngeri yemu omuyimbi David Lutalo naye olunaku olwalero agera kubeera awo e Nateete wagera okubanga akubira abawagizi b'endongo ne Mukerera amwenye mu ngeri emu oba endala. Oyinza okuwulira ebigambo bino n'owuliranga ebiri awo ntino kinyumo naye bangi kubamu ku bantu bavayoko ne bavumirira nga bagamba nti mulimuko okufiirizibwa ssente kw'abantu abamu omuli abamu ku bayimbi okuba ne bategeka ne batafuna bantu ate nga singa babadde bategeseyo ekivulu kimu oba bibiri byandibadde bonna abantu babeerayoko mu ngeri emu oba endala. Abamu omusango bagusa ku mateeka amanafu ennyo agafuga music wano mu ggwanga Uganda ate gwegatta n'abamu abagera maaso okubanga bagateeka ku bategesi b'ebivvulu abatali wamu nga ne bw'oba byagera kutegeka tekimugala kubanga muneeyalanze ate naye n'alangawo oba oliawo ekireese obuzibu mu ngeri emu oba endala wano mu ggwanga Uganda. Wabula wakati mu kugenda maaso okubanga tunoonya ku nsonga eno omwana tu ambassador asobola okubanga afunako ku bantu ab'enjawulo mu kibuga Kampala ne bagenda maaso okubanga bo batubuulira ku nsonga eno era okusinza ku mwami bamuyita mwami Jofule mwami Godfrey mwami Chaka Godfrey okuva kwali ku Kyambogo University avudde kukolasa okubanga ayogera ku nsonga eno naga nti bw'otunuulira omujjuzo gw'abayimbi bwe bagenda maaso okubanga balwana ne ba promoters kano kabeera akabonero akakulaga nti abayimbi tebalina gye bagenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda ne be bali babafunye mu kulembeza eki obaani kubanga bo bennyini balina ekizibu ky'okwerwanyisa bokka ne bokka. Awo mukulu sooka weeyanjula eri abakuwuliriza ate otubuulire nawe we tuli wano. Ebitiibwa nze Chaka Godfrey. Essebo. Nga ndi diet master nutritionist from Kyambogo University. Essebo. Nambula kwena gye center. Essebo. Ensonga eriwo bwe banga ebivvulu biri bina ate ng'obudde bwe bumu ate nga bayimbi basiba bagamba baga copyright law kiba kitegeeza bebeerwanisa gavumenti si yenkyambo bakola ki Gravity ali ku cricket oval binga emitwalo 2 Mickey Wine ali wano ku Jazz emunyonyo nawe emitwalo 2 Awilo Longomba bagamba emitwalo 15 wali ku gate wano kashi ale buka emitwalo 10 ne David Lutalo ali mutono ali Nateete lunaku lumu kitegeeza copyright law nga terikola mirembe na nnaku bwenni beberwanisa kibatamanyi naye ate omusajja Gravity yamaze ebbanga ddene ng'alanga ekintu kye kati ne banatabale abala abategese bakyamu sekubidde ludda si byabufuzi tuli ku ntege reasoning. Nkugambye mu kibuga Kampala oyinza okugamba nti ebivvulu ebyo byandibanga bitono kyokka okusa ku bwavu obuliwoko ennaku zino waliwo ebimu ku bivvulu bize bibeerawo kimu kimu ne kisala abantu kati ate bw'oddira bino ebina n'obiteeka mu kitundu kimu olowooza ki ekigenda okubanga kiddako okusa ku mwami Kyako okuva kwali ku Kyambogo University nga musajja mutunulirizi wa ndongo era nga atera okugidigida agamba nti abayimbi bangi nnyo base balwanirira etteeka lino eryo copyright eriteekeddwa okubanga libafuga naye babanga be batibakola nalyo balisiibule. N'ekisembayo tuzabana mu masomero tuzabana maki masomero sokale banda n'esawulo nati kati kuyimba bali babitegekada mpoza abalina kati no nesaka kati zenamu omutwalo ate kabona mbeetaaga nange nekolemu emirimu gyange za kisinga benye beerwanisa tulikola wano Uganda bamenyekera bwerere kati music industry ina gyegenda wano Uganda singa wetubanga abayimbi basobola okubanga beeyisa mu mbeera bwetyo terina gyeraga mukugambi nakimaliriza dda bebeerwanisa era wano copyright law terikola kati osanga ne bana abantu abamu bavudde ku byemuzika abalemeredde kati tebazima simanya nti ate baagala kukwata abaana ba vidiyo mu byalo abakola vidiyo coverage abalina firimu terikola. Okusinzira
tugenda ku mwami Kayiwa ng'ono muzanyi wa firimu era nga ebidongo abitegera bulungi nnyo kuba abigoberera ng'omulimu gw'awangaliramu. Agamba nti okunenya kwonna jasinga kuteeka ku kibiina ekitwala abayimbi wano mu ggwanga Uganda ekya Federation kye kitakoze bulungi mulimu gwakyo. Nze njasooka nenya Federation yebaga nti esobola oyamba abayimbi ng'eri ku byayo kubanga Federation bw'eba ebadde esuubira okuyamba abayimbi yali badde esookera ku kino nga tekkiriza bivulu kwetuulako kino kiri wano kino kiri wano naye osanga ebivulu babitaddewo mu lunaku lwe lumu ne weebuuza obumu buliriddawa kitegeeza tebajja kuyambibwa na mu byonna bye bagoba kitegeeza baatandika dde okwerwanyisa ffe nga tetumanyi era ffe abawagizi ndowooza ensonga zino ziringa ezaatwesamba ne bwe tubannyonnyola era tebawulira kuba kati nsuubira guno si gwe gusoose tuzze tukola amaloboozi tuzze tukola videos ez'enjawulo tubalabula ku nsonga ng'ezo nga tebafaayo. Jebuvuddeko President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalonda omuyimbi Edrisa Musunza oba muyite Eddie Kenzo n'amuwa olw'obuwabuzibwe ku nsonga z'ebiyiye nga n'abayimbi omwo mwennyini mwe bagenda maaso okubanga bagwa era n'asuubiza okuba nti waliwo ebimu ku byagenda okubanga akola wabula okusa ku mwami Kayiwa agamba nti azaagoberera nnyo Eddie Kenzo n'essuubi era naye amuyinamu ttono. Ye mbutuufu ate ye yamulemera ddala osanga abaasooka baali bagezezzaako naye yamulemera ddala kubanga bwe yatuukayo alina n'ekigambo kye yayogera bonna bagendayo kulya simanyi biki kati ebintu ng'ebyo bw'owulira mbu ate kulya mba nnoonya w'oyambira abalala nga tewakola ki nga tewali era ensonga eyo ndabira ddala mukulu Kenzo yamulema dda yali badde singa kyakisoboka yalirekulidde yalirekulidde okusinga okubuzaabuza nti agenda kukola nga ate tagenda kukola ki tagenda kukola kubanga omuntu agenda okukola ate oteekamu otya ekigambo kulya nti bonna bagendayo kulya biki omuntu n'ogenda oswaggula ate n'oswaggula nga weeswaggulira abalala nga tebaliiko jasoboka nsigadde nze Kayiwa wano ku Energy Center. Tweyanza omukulu yoyo ye mukulu Kayiwa wano ku Energy Center ali mu bintu era naye ebya firimu akola designing era music amutegeera bulungi nnyo abantu bonna ndowooza omubawulidde abatuwuliriza mwenna mugenda kuba namwe muwendowooza yo music industry alina gy'alaga sinsi nga tulaba nti waliwo ebintu ebiri ate ebirwanyisa music w'abayimbi n'abayimbi nabo okwerwana oba nze ambassador wa Kabe of course munayo program kuva saa mpaka saa 9 abulwa mukaaga wano ku radio kulikira ddala bulungi nnyo mwana twamuyita ambassador okuvaako mu kibuga Kampala gagemaso okubanga tuwa endowooza z'abantu ebivulu bina bye biri mu kibuga Kampala olunaku lwe kubuna obwavu obuliwo nga n'abaana bali mu kudda ku masomero ani akifiirirwamu ani akifunamu ensonga zonna oziwulidde nkyagalina kanzije Kodi kwendi toseguka fenna gye tuwuliriza 98.8 ne 95.5